Leero tugenda kulaba ensonga lwaki abasajja baagala nnyo ensonga z'okwepimpira oba lwaki abasajja banyumirwa nnyo oba baagala nnyo okuzina emmana. Ekisookera ddala abasajja badesigningibwanga obwongo bwabwe bunene, like their brains are large or they are bigger than ours, nti busobola okwaccommodatinga ensonga ezirelated ku bintu by'okwepimpina mangu oba mu bungi okusinga ku ffe oba okusingako ku ffe. N'ekirala abasajja testosterone levels zaabwe always oba generally zibeera higher than ey'omukazi. So ekyo kibaleetera okusangibwa oba kibaleetera okubeera nga buli ssaawa babeera baagala byakuzina oba buli ssaawa babeera baagala okwezina oba buli lunaku, si buli ssaawa zino niyinza okwogeresaawo n'ogamba no like omuyimo gwabwe guba waggulu okusinga ku gw'omukazi. Wabula kyenjagala otereezaamu mu kino nti waliwo abasajja nga bo ate obwagazi bwabwe tebuli nga like si bungi, si buli musajja nti alinga buli omu oba okitegeera, which I mean that waliwo abasajja nga yo obwagazi bwate bwakunoonya bunoonyi buli wansi oba butini, ne wabeerawo ate abakazi ng'ate ye yatabuka yeevaako buli ssaawa aba anoonya mukira. Bano bempita abakyala abaakasagazi. Then n'ekyekyetera abasajja okubeera nga baagala nnyo ebintu by'okwegatta okubeera nga curriculums oba omuntu gy'aba akulidde society. Nti society erina engeri gye definingamu abasajja oba gyerabamu abasajja. Ife ng'abakazi balina engeri gye batutwalamu oba gye batugulumingamu oba engeri gye tukuzibwamu. Ate n'abasajja balina engeri gye bakuzibwamu naddala nga bavubuka. Alowooza kimufuula omusajja kubeera ng'agira ki ng'anyeenya ekiwato. Kyova olaba yeesanga nga ali bw'atyo. So it's not the same thing nga ffe kye tuwulira. Abakazi ebiseera ebisinga nti ife oba tuyagala bintu byakwegatta nti ate otuuka oba tutuuka n'osanga omuntu nga associating ensonga z'okwegatta n'ebintu ebirala ebya bulijjo stress, twala tugende like your social life interferes with okwegattako. Ekitali nnyo ku basajja, omusajja ye muntu asobola okuba nga alina stress we naye munnange n'asobola okuyimirira era n'asobola okupimpina bulungi nnyo. Then n'ekirala kye tusobola okutunira kireetera abasajja okubeera nga bafuna nnyo obwagazi bw'okwegatta, omusajja ye muntu ayanguwa okubeera ng'ayima. Nti omusajja katugambe mwebase mu buliri omukubi omugongo, olaba akalayini akali wakati wo kasobola okumuyimya. Ngamba wano mu mugongo gwo aka spinal cord olulayini oluli wakati wa spinal cord yo oluli mu mugongo gwo lusobola omuyimya. Akabinako kasobola omuyimya like calves bazitebate bino. Ekiwato kyo kisobola omuyimya, hips zisobola omuyimya, like just waliwo n'abasajja bamu nga n'enzisayo just gwe ngeri gy'ossa kumuyimi okutunira obutunulizi face yo kimuyimya. So nti ebiyimya abasajja bingi compared ku bakazi, kubanga omukazi okuyima it's either emotional or if it's not emotional it's attached to like mental, nti atapinga mbongo obwo biroboozo oba sikyo engeri gy'akuyisaamu like how they treat you kikuleetera okubeera ng'omwegomba n'obeera ng'oyima. Ekitali ku basajja tiyetafaayo asobola n'okuba nga muva kuyomba n'akulaga nti ate yakuba saluuti era n'abeera nga asobola okufumitira ddala ensonga n'aziggusa. Ensonga endala lwaki abasajja beesanga nga baagala nnyo ebintu by'okwepimpina okusinga abakazi kwe kubeera nti abasajja ebiseera ebisinga like bo tebalina kye bayitamu nga ffe kye tuyitamu. Omukazi alina saako gy'ayitamu hormones zikyuka buli ssaawa kiri kino oba okitegeera. Ekitali ku musajja teyabeera constant. Abasajja bafuna omulimo gw'okumakya, kitegeeza nti abasinga kitegeeza nti agenda yimuka ng'ayimye. Ate abasajja abamu baasosietinga omuyimo n'okubeera nti ayagala kuzina oba alina kuzina, which I do not take like nti kituufu kubanga nze nkimanyi si buli muyimo oba si buli omukira gwo bwe guyima kitegeeza kwegatta. Oluusi gusobola okuyima naye nga tekitegeeza kwegatta, ng'olina okubeera ng'okkiriza oba ng'okitegeera nti ensonga si za kubeera nga twegatta buli wemba nnyimye, oba olina okubeera ng'okkakkana. Abasajja abamu babeera balina obwagazi obungi kubanga balowooza nnyo ku bintu by'okwegatta, nti ye asobola okubeera awo naturally. Obwongo bw'abasajja bulowooza nnyo kwegatta okusinga ku bw'abakazi. Nti omusajja ne bw'aba biza atya throughout the day
munnange ajja kufunayo akadde yeegatte kyova kimwanguyira ajja kufunayo akadde alowooze ku nsonga z'okwegatta kyova kimwanguyira okubeera nti asobola okwebaka n'omuntu gw'atalinaamu mukwano gw'atayagala gw'alabye obulabe naye ng'awulira yayagala kugusa nsonga ze omukira guyimye gwetaaga kituli n'ayingirawo n'agusa ebibye n'amala ne yeeyongerayo then ekyerekero ky'abasajja okubeera nga bo balina obwagazi bungi okusinga by the way before I even go there okimanyi nti nno iffe abakazi as we age oba gye tugenda tukula otandika obwagazi okuggwako otandika okuluzinga obwagazi n'otuuka I think it's because of the cycle we go through and the hormones and stuff nti n'otuuka mu menopause oba teweefuddeeko nga tokyagerya ddala ate ekitali ku musajja nti omusajja ye nabagambye bino tabiyitamu ye Eva abeera alaati abeera steady abeerawo ng'asobola okukuba kimu n'ayaka kitegeeza nti ye bw'atuuka ate mu myaka egyo egy'obukulu abamu obwagazi buno bugenda bwesala mpola abamu tebusala but still tebudisappearing ngaffe nti osobola otuuka completely n'obeera nga tolina bwagazi nga nawe bakutteko nawe bakuweeweese tokyabuyina kizibu nnyo omusajja omusanga nga takyalina bwagazi nga it completely disappeared okuggyako ng'alinamu obuzibu nti yalwala n'afuna kiruba n'afuna kiri kye kirinza omuleetera okubeera nga obwagazi bwe bukola ki bubula oba bukendeera oba bubula simanyi engeri gye nniza kyogeramu bulungi n'okitegeera ekitali ku bakazi ekyekyetera abasajja okubeera nga baagala nnyo ebintu by'okuzina oba ebintu by'okwegatta okubeera nti nabagambye nti omusajja ayanguwa okuyima ti akantu katini nnyo just even me looking at you olaba ne bw'aba takwagala naye n'alaba amabeere omusajja asobola okuyima ate ekitali ku mukazi kati abakazi abamu mwebaka n'abasajja mbulire nti omubiri gwe ne gwesanga nga gukona ku bbaawo by the way omulamu ogwa leero gwambuuziddwa omukyala yadangamba senga kiki ekireetera omusajja okubeera nga ayagala nnyo ayagala nnyo ebintu by'okwegatta ye nno yabyedde yabikooya ate abakazi yabikooya anyoonya ddagala likkakkanya ku bwagazi bwa bbaawe naye eyo ngenda tuukayo nga mmaliriza badde mbaga nti omusajja asobola n'okuba nga yeebase bwebasinga ggwe wetwebaka wano essuuka n'agisuka bw'ati neeyita ku mukirago neguweeweeta ng'agisika neyeekyusa nga tamanyi neesanga ng'ayimi ekitali ku ffe ekyo kizibu nnyo ku mukazi n'oba weebase nga weevuunise kizibu nnyo okuba nti n'omusino simanya gwekuuse simanya biki n'obeera ng'oyima kubanga ebitundu byabwe byekyama byatondewe batyo nti n'empala ennyini esobola okumuweeweeta oba nkiyita mukolobola mukola ki kumwekulukuunyaako n'abeera ng'ayima era n'abeera ng'ayagala okuzina so gwebadde anoonya eddagala ly'okubeera ng'okendeeza obwagazi bw'omwami wo nagedde naawe era nsikiriza ne bano mbabuulire nti omusajja tolina kumunoonyeza ddagala likendeeza bwagazi bwe wabula osobola okutuula naye ne mwogera open communication is the key to these things tibw'owesanga ng'omusajja obwagazi bwe bungi nnyo ku bubwo bukutabuseeko lwaki temutuula butuuzi ne mwogera ku nsonga ezo instead of okumuwa akalagala kubanga osobola oddimuwa n'ataddamu okwagala kubeera nga yeegatta ate n'otandika okunoonya eddagala nti ani takyankwatako naye ng'ate gwe wavaako emberebeze yonna so lwaki temutuula bulungi ne mwogera ku nsonga zino instead of okubeera ng'okola ki nga gw'okola otherwise open communication is the key tuula naye omugabe munnange nze ebyokunjira ku makya mu ttuntu n'olweggulu tekijja soboka obwagazi sibulina obutuuka ku ekyo mulabe ekiddako amanye engeri gy'owulira alabe ekyazzaako era amanyi kyagenda okubeera ng'akolawo beera bulungi omukama abankumi nonna gye musinzira okuba nga mumpuliriza oba nga mundaba mubeere bulungi temujjanga okwo. Yeah.